enjiri yerina yokka amaanyi agakyusa omuntu permanently n'atadda mabega. Abantu bonna bemufuna ne buga nti ate tulabayo bino tulabayo biri tebakyukanga. N'enjiri gye baawulira Kikyupuli. Buli eyawulira enjiri entuufu obulamu bwakyuka tadda mabega agenda mu maaso. Please give him a chair. Yeah, that is a representation of the Archbishop. You sit. Why is Canon refusing to sit? Okay. Are we ready for the photo? Great. Kirungi nnyo kubeera wano nga tusobola okulaba bataata, tusobola Dr. Serwadda, tusobola Pastor Kimuli, tusobola okulaba Apostle Bunjo, Bishop Kiganda, Pastor Miao, Pastor Chaze, fenanga n'ab'enjawulo nnyo abasajja ba Katonda. Ndowooza bwe balaba together kitegeeza nti waliwo ekinene kigenda mu maaso. Ekisinga obukulu, abakulu bano bategese crusade mu Kampala ne Uganda yonna otwaliza wamu. Kati nange ndi wano kwongerezaako eddoboozi lyabwe ly'abataata mu ggwanga okwaniriza Bannayuganda mwenna mu nkuŋŋaana ez'enjawulo. Ffenna tugenda kubeera mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo, twesunga okulaba abantu abalokoka, twesunga okulaba endwadde nga zigenda. Yesu mulamu, alokola era awonya. Atuleetedde abagenyi bano era naffe tusitukidde wamu okwongerezaako okukobola Bannayuganda mwenna. Ebigambo ebyo muleete abalwadde mu crusade zino bandigenze mu nsi endala naye bali mu Uganda. Kyobalaba Abasumba Bona bazze, ndowooza kikulu nnyo era kyewuunyisa. Ebyo bannange tubalinze. Kirungi nnyo kubeera wano nga tusobola okulaba bataata, tusobola Dr. Serwadda, tusobola Pastor Kimuli, tusobola okulaba Apostle Bunjo, Bishop Kiganda, Pastor Miao, Pastor Chaze, fenanga n'ab'enjawulo nnyo abasajja ba Katonda. Ndowooza bwe balaba together kitegeeza nti waliwo ekinene kigenda mu maaso. Ekisinga obukulu, abakulu bano bategese crusade mu Kampala ne Uganda yonna otwaliza wamu. Kati nange ndi wano kwongerezaako eddoboozi lyabwe ly'abataata mu ggwanga okwaniriza Bannayuganda mwenna mu nkuŋŋaana ez'enjawulo. Ffenna tugenda kubeera mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo, twesunga okulaba abantu abalokoka, twesunga okulaba endwadde nga zigenda. Yesu mulamu, alokola era awonya. Atuleetedde abagenyi bano era naffe tusitukidde wamu okwongerezaako okukobola Bannayuganda mwenna. Ebigambo ebyo muleete abalwadde mu crusade zino bandigenze mu nsi endala naye bali mu Uganda. Kyobalaba Abasumba Bona bazze, ndowooza kikulu nnyo era kyewuunyisa. Ebyo bannange tubalinze. Tuteekwa oggibulira mu biseera ebituufu ne mu biseera ebitali bituufu. Enjiri ge maanyi ga Katonda okulokola buli akkiriza. Enjiri yokka yesobola okukyusa omwana w'omuntu n'aleka ebibi bye afuuka mwana wa Katonda. Enjiri yokka. Muwulidde ensi ez'enjawulo nga zigezaako okusomesa kye bayita mindset change. Enjiri yatandika dde okukola mindset change kuffe. Nze nalokoka 75 era mbagamba mmwe mwenna nti okuva olwo okutuuka kaakati byonna bye munvunaana mu byogere mbiddemu. Before that simanyi bye nali nkola, naye okuva awo kati nze mbadde ntambulira mu kibuga kino. Njiri nze eyankyusa. Ne bano abakadde bonna be mulaba myaka 3, 4, 5, 6, 7 abamu bagenda kuyingira na 8. Enjiri yerina yokka amaanyi agakyusa omuntu permanently n'atadda mabega.
abantu bonna bemufuna ne buga nti ate tulabayo bino tulabayo biri tebakyukanga n'enjiri gye baawulira Kikyupuli buli eyawulira enjiri entuufu obulamu bwakyuka tadda mabega agenda mu maaso. Tulabye nti gwe mulundi ogusosola nti mukuŋŋanyiza omukatoliki omulokole omukristaayo ono ekitabangawo. Ffe tetulina gwe tutayita okujja eri Mukama. Tetuyinza kubayita mu kuteekateeka kuba ffe tutegeka, ffe tuli balokole. Naye okugamba nti tuyise buli muntu era tukyayita buli ddiini ejje bakkirize Yesu balokolebwe. Ekisembayo kyekino kunze enjiri eno bw'enekkirizibwa crusades ziringa 11 mu bibuga ebyenjawulo ebya Uganda, ojja kulaba enkyukakyuka mu myezi 2 nga zibadde zisobola kutwala myaka 2 okuzisaawo. Enkyukakyuka wagenda kubeerawo enkyukakyuka mitima gy'abantu kuba Kristo akyusa mitima, Kristo akyusa bulamu. Kwe kuwagira okwolesebwa kuno okuzze mu Uganda okwa mukadde waffe gwe twatambula naye era gwe twalaba emyaka 4 agayise. Renard Bonka yaleka omugululo kati wetwogerera nga gutwalibwa mu maaso muganda ffe omubulizi w'enjiri Daniel Kolenda. Crusade zijja wano Uganda muziwulire zisukka 10. Lwaki tulina oziwagira ng'omubiri gwa Kristu? Kubanga crusade ereeta njiri. Enjiri kyekyokuddamu kyokka ekisobola okutaasa ensi eno, ekisobola okukendeeza crime oba omumalirawo ddala mu ggwanga lyaffe. Ebizibu byonna bye tulina mu Uganda enjiri bwebisisinkana bisobola okuggwaawo. Ndowooza nga enjiri eno ffenna tugyanirize, nammwe bannaffe bannamawulire mugiwagire nnyo. Abantu banaakyuka, ogenda kulaba nga tukendeeza bagiti ennene gye tubadde tusaasaanya okulwanyisa crime, okulwanyisa obuli bw'enguzi, okulwanyisa obubbi n'ebintu byonna bino ebitutawaanya. Enjiri kyekyokuddamu. N'olwekyo ng'omubiri gwa Kristo mu Uganda ekitutuuzizza wano kuwagira kwolesebwa kuno mpaka enjiri ng'ebuuliddwa, kubanga Bayibuli egamba nti enjiri ge maanyi ga Katonda okulokola buli abeera agikkiriza. Y'ensonga lwaki tuli wano era twagala okubakakasa tuli mabega wa kirooto kino n'abasumba bano bonna wano kwe kuwagira okwolesebwa kuno okuzze mu Uganda okwa mukadde waffe gwe twatambula naye era gwe twalaba emyaka 4 agayise. Renard Bonka yaleka omugululo kati wetwogerera nga gutwalibwa mu maaso muganda ffe omubulizi w'enjiri Daniel Kolenda. Crusade zijja wano Uganda muziwulire zisukka 10. Lwaki tulina oziwagira ng'omubiri gwa Kristu? Kubanga crusade ereeta njiri. Enjiri kyekyokuddamu kyokka ekisobola okutaasa ensi eno, ekisobola okukendeeza crime oba omumalirawo ddala mu ggwanga lyaffe. Ebizibu byonna bye tulina mu Uganda enjiri bwebisisinkana bisobola okuggwaawo. Ndowooza nga enjiri eno ffenna tugyanirize, nammwe bannaffe bannamawulire mugiwagire nnyo. Abantu banaakyuka, ogenda kulaba nga tukendeeza bagiti ennene gye tubadde tusaasaanya okulwanyisa crime, okulwanyisa obuli bw'enguzi, okulwanyisa obubbi n'ebintu byonna bino ebitutawaanya. Enjiri kyekyokuddamu. N'olwekyo ng'omubiri gwa Kristo mu Uganda ekitutuuzizza wano kuwagira kwolesebwa kuno mpaka enjiri ng'ebuuliddwa, kubanga Bayibuli egamba nti enjiri ge maanyi ga Katonda okulokola buli abeera agikkiriza. Y'ensonga lwaki tuli wano era twagala okubakakasa tuli mabega wa kirooto kino n'abasumba bano bonna. Mu ekintu ekirala naye bulaba bazaagaliza zigende mu crusade zikyuse obulamu bw'abantu. Bw'okyusa abantu oba omaze. Baani abagenda okufandinga enkuŋŋaana ezo? Abantu be bagenda oba namwe abasumba b'eno bagenda ku? Bayinewe ne bw'otulaba ntwatandise dda okufandinga kuba nze n'okujja wano ntaddemu. And the fact of these men and women, these bishops and pastors, apostles coming together for the sake of one cause, the most important thing, the gospel of Jesus. This is monumental.
And as these men and women have laid down their egos and their logos and they've signed this declaration that is before me, I feel like as we look back on this day, February 28th, 2024, we'll see that this was a day that changed history in Uganda, and this will spread not just in Uganda, not just in Kampala, but throughout East Africa and beyond, in Jesus' name. Amen. So I'm very excited for today. Yes, amen. And why now? Why now? This is Christ for All Nations' 50th year of ministry, and to celebrate that, Christ for All Nations is doing 50 crusades from Cape Town to Cairo. And a large majority of them, I would say maybe up to 15 or more crusades will happen here in the nation of Uganda. Praise God. What should we expect out of this after you traverse the whole country with several crusades? No, let me first give honor to all bishops, fathers, representatives of Uganda Church. You know, it's a very special moment. You know, like we are very, as a Christ for All Nations, we are very honored. We want to give the best greetings to Uganda, to all the churches, all the pastors and bishops. You know, and it's an honor for us to come and join hands with this powerful man and woman of God. So, what was the question, please? What should we expect out of this, seeing you traversing the whole country with a number of crusades around? What should we expect? We're going to see crusades in June, in July, large crusades, and we're going to see cities transformed. We're going to see churches filled up. We're going to see deliverance. We're going to see healing. We're going to have many testimonies of what the Lord Jesus has done here in Uganda. Amen.